Okay, kwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda. Webale kutulaba n'okutugoberera. Ensonga zange ne Calvin Kayanja zikyatambulira ddala. Mwebale nnyo mwebale ddala subscribing. Ekintu kitambula. Nenze mbagamba mwe bange Kawacha Awards ko kakyali. Tukongeremu ko tutambulidde ddala. Mwebale nnyo mwebale ddala. Banange bannyinaza bali Saudi Arabia mbagala kubanga baba. Ekintu kya Calvin waliwo omu bamuyita Magi yangamba Calvin Kayanja mulete yayogera ku kintu ky'okuba nti wakyawa bakadama naye nsaba obuuze ku bala Big Brother Uganda. Mugamba ki baganda bange ba subscriber n'aba basharinga content wa Big Brother Uganda mwebale nnyo omulimu ogwo era nga bwe twabagamba nti nja kubeeranga wano nga tutanya ensonga ezimu oba nga tuzimulungula mwebale okuwashinga n'okusubscribinga n'okutuusa content kwabo baba akwatako okutuusa content kwabo baba akwatako omanyi kwabo baba akwatako lwaki tuba olusi tulina ebigambo bye twogera wano olusi oli n'alaba naye nga tebivunaanyizibwa ku ye naye nga waliwo gw'amanya ali mu mbeera eyo ekitegedde buli message gye twogera eba nenannyiniyo nti oyinza okugiyisaawo nga waliwo oli n'akalaba n'akasharingiddeko nga ye muntu omutuufu nti oluusi nze nsobola okukugamba ekintu nga gwe wabuuka dda naye ng'okimanyi njogera makulu tambuza paka ku message ku muntu oyo gwetoleta muganda ndi bulungi biri bitya twakoma okwogera luli naye oli musajja takwasika mbeerawo wano ebiseera bisinga essimu oluusi temba mu ngalo naye nga mbeerawo ku ofiisi zange bitambula bitya emirimu tegibadde mibi ensonga ziringa 3 naye ndowooza eri endala eneesembayo ngenda kuddabuzi tujja kuddabuzi tugyogereko right now ensonga eriwo ya Pallaso ne Alien Skin omanyi gwe oli musajja nti ebyobufuzi bwe nkubuuza ku Prime Minister osobola okunziramu ab'Nakaseke ne bategeera bwe nkubuuza ku muyimbi ndikubuuza ku concert ya Mr. Kisemakula osobola okujyanalize nga nonnyonnyola enteekateeka yaabwe abayimbi tubalabe nti Mr. Kisemakula ye yakasembayo okukola concert naye nti ye musajja akoze concert wadde waliwo ko obuvuyovuyaawo ku mulyango naye abantu baasigala bamativu n'ab'e Masaka baasigala bamativu music industry nayo girimu mwagirimu babiri ne jjajja Ichuli omugenzi rest in peace naye nabeera nga teye mukama amutujjako wabula kati gwe wooli abasajja balwana ku osajjo oli yalumbye munne ku rehearsals n'amululu so si kifaananyi kirungi mu music industry. Pallaso ne Alien Skin. Pallaso alina concert. Yes, nga mwenda alina concert. Era yandibadde yeewala nnyo bino okutandika okumugeraageranya ng'omuntu atalina music nti alina kukola stunt. Olowooza stunt? Ne bwetaba stunt yandibadde akyavoidinga nnyo ereme kubeera ndowooza y'abantu nti stunt. Nsobola okukkiriziganya nze n'abantu nti okitegedde yandibadde akola te? Akyewala nnyo. Kireme kikulowoozesa na muntu nti stunt mu kaseera kano. Mulimu omuntu lwakunyiza n'omugamba n'otereka obusuna ndi kuddira mu kaseera katuufu. Kuba kinafu ya Pallaso ng'omuntu kitya. Kuba tugenda kumubalira mu bayimbi nti music industry teba pushinga. Music waabwe taba pushinga kutuuka ku goal zaabwe. Okutuuka ku balina kola ntalo kuteekawo bujagala omuntu okutegeera nti ayina kyategese. Kati Pallaso bw'aba teyandibadde muntu ayagala kumulabira mu kategori eyo yandibadde kino takkiriza kikole ki kibeerewo n'omulundi yamulumbye anti kankubuulire kino Pallaso yandikyavoidinze mu ngeri yonna. Calvin oli yalumbye oli ng'ali mu kukola lihaso kankubuulire ne bwamba yamulumbye ng'ali mu kukola lihaso Pallaso wamulabye bulungi mu byonna ye yakubye waliwo omuntu w'oterekera obusungu omanyi abalumbye Pallaso bangi fenna yatukuba ne lwaki yeerekereza n'amanya nti bino ebiseera si byakola kino biseera si bituufu kati mu mbeera eyo waliwo abantu we bagenda okudigradingira okusala amayinja kuba naawe Pallaso bw'oba okyakola stunt ku bbanga ly'oyimbidde kati music aliriddawa andi nkubuulira singa teyabadde stunt yandibadde takireetinga kubeerawo abandibadde akyenenya bakudisrespectinze naye ng'omuntu alinamu obwongo kano kusike kaseera mwe wandirwanidde kuba
ne bwetaba stunt ejja tulowooza anti stunt kale bwe buba busungu olwo tebukoze makulu mu kaseera k'okoze eki kebugiddemu kubanga olina ekivulu omanyi otya nti wakikoze mu busungu nti kisobola okuyiwa ekivulu olowooza okusinziira ku gaali ya Alien Skin engeri gyatambula n'abantu abavubuka kati kankubuulire kino kubanga bazze nga ne bajja bonna mu kifo Pallaso waakolera era kyekyambuleko kyobola ogambye yabadde Pallaso kwata bulungi big brother Pallaso bagamba eyakubidde Alien Skin esimu ajje era n'akatambi akaviiriddeko entata Alien Skin ayinawe yali agula olugoye ne bamugamba wano ne Pallaso ayambalirawo n'agamba oyo simugeza nakusimanyi guddo kana akaana ka Alien Skin era kaguddo kennyini kavuddeyo ne kakola akatambi kagamba ogenda kukiraba ati kati kyenkugamba kati kisooka Pallaso bw'ate yabadde talina kweteeka mu level eyo Pallaso si level y'aba Alien Skin however Alien Skin abwomize ensi emwagadde music yatambudde naye tali ku level y'emu na Pallaso ate nga Alien Skin music ati amuyina naye yamaze n'amugamba nti tonnaba nakuntuuka ati kituufu kati bwemba sinnaba kutuuka okimanyi nti ekyo kye yakoze kyokka bw'aba yakikoze mu ngeri ya stand oba mu butuufu nga bw'abadde busungu kisobola okuyiwa ekivulu kitya fenga abagenda okugenda mu concert eyo tusobola okutya eggaali ya Alien Skin okimanyi nti Alien Skin asobola okugamba nze nga bwe nkirowooza abayayebeekawo empemba manyi waliwo omuntu eyatidde ng'agamba wagenda kubeerayo obuvuyo sigenda kugenda abeekawempe bayinza okuleeta eggaali mu kivulu ne batubba oba ne batukuba abeekatwe nti abeekatwe bayinza okuleeta eggaali nga bakuba bawagizi ba Pallaso omuntu n'ashekingirawo n'atyo ogenda mu kivulu kyobulaba nkugambye nti Pallaso singa yabaddemu obwongo yandibadde akuuma obusungu ddala singa si stunt ate bw'obeera stunt kijookola era ogikola kwani kyobola Chameleone yakuba wa boda ate era naye kyateeka ekivulu ku risiki nkugambye kati ekivulu kya Pallaso kiri ku risiki kitya lwaki ogamba kiri ku risiki waliwo eyatidde wuliriza Calvin nze njagala onnyonnyola atulaba nti yabadde stunt nga yazze okwanalayizingira anti wuliriza mu kubeera stunt ogambye yakubye essimu Pallaso yakubye essimu Alien Skin ajje mu studio bakole erihaso yamulumbi wali ku lihaso kubanga kankubuulire kimwete okubanga omuntu yakuyise ate n'amuddako n'amukuba andi nkubuulira esobola okuba stunt ng'ono tategedde omuntu asobola okugamba kankukuba entrendinge nga basobola okukubalirako omuzannyo naawe kati kankubuuze bolooza twakalaba stunt azibaddewo nyingi Chameleone teyakuba owa boda mabega nnyo akatambi ne bakatanga alina concert bolooza yasooka kuteesa naye nti kankubalangula embooko Chameleone tomulabangako muzikiti yagenda kati ono Pallaso asoma akatabo ka mukulu we naye ekyennaku akava mabega kasoma akasulise kabaka wa stunt wano mu Uganda mu bayimbi ye Chameleone yagendako muzikiti ng'alina kyabala otegedde ne bafulumya akatambi k'owa bodaboda nga kabbanga lya mabega walaba waggulayo omusango ku poliisi nti Chameleone yankubye kati okitegedde anti kyenkugambye kati ekirala Chameleone bino byonna osobola n'okubiraba ng'abiri mabega waabyo nga yabiwandiika anti ye master of stunts wano Chameleone talina muzannyo gw'atasobola kuzannya wano Big Brother Uganda subscribing like sharing ndine Calvin Kayanja ensonga ezenjawulo azanalyzing isaamu yenga bwaziraba oba oli yawo kubanga musukulu mwasobola okubeera nga atutangazaamu n'atugamba kino kyabadde bwe kiri tukuba wonna mu byobufuzi entertainment ebintu bya bulijjo naye nga mbagambye ngenda kujja naye wali atubuliremuko ensonga z'abaana batwala ayina ensonga ze naye nja kumuleeta tukyali ku nsonga za Pallaso ne Alien Skin webale nnyo webalidira banafa aba Carpet World basangibwa Katwe
mugende mugule carpets ezaala yisidala ate nga Century Property Real Estates Uganda Limited nabo we bali nnyo mukulu tanaba kumbulira naye mbadde nkyateekayo kali kalanga kemabega naye obadde tonambulira kalango kalala wabula nze ndi nfiira ku kali kenfiirako era obutabi bonna woomulaba kenfiirako naye nga bannaffe webale nnyo webalidde akafuni Kayanja nga tujjeeko ekya Pallaso ne Alien Skin avudde emabega wonna ye okuva we wayingira mu entertainment nalaniko yimba bwe pa abadde musajja wa ntalo ekyo kitwala waye nga brand ati kugambe kiyaweddewo akyatugamba Alien Skin ntatya denja omusajja yamukubye empya malusu ne gagwa mailo 8 yamulese bulesi talina muwadde amaanyi agaddiza omuntu totya denja abantu ababaddewo kiringa Kayanja kiringa omuntu bw'anajja wano ewo ku ofiisi waliwo abakozi ab'enjawulo bangi abaana bakola batya bayingira abaana bawandiisa omuntu najja natandika okuharasinga osobola butamu gwe kennyini nyini okuba n'avaawo ati kati kankubuulire newaba akusobola baghetto youth tebaliiko ebyo byakudda mabega byakulowoozaamu kyeyakoze kyonna Pallaso yandibadde akikola kati olwaleero abantu bategedde amazima nti abakyamu mu baghetto youth si be bano ba Alien Skin famire y'amayanja girabe edduka abakyamu bebaluwa be bano bamayanja kati kyenkugambye nti abakyamu si be bano abajja nze sitya denja totya giyenjo omusajja yakubye empima lusu ne gagwa mailo 8 yamukubye nze ndowooza nga yo olwokuba nti amanyi ghetto yo n'amuleka yabaddealiyo already ngaweeri ebbali kati kankubuulire kino nze ndi wa ghetto nfuna obudde bwange bwe mba nkozeemu ekimu eky'ekkumi n'enkitwala mu ghetto naye omanyi kyesaasaanya ntya abo bayuuti ba ghetto omukuba oluyi lwa 10 embooko eba ya 10 ng'ogikuba kabina bwoba ogikuba wano mu kiwato eba ya mutwalo osaasanya ntya okugabana nabo ati bwe nti yo ayagala kayaga yeetaaga 15 omwoki oluyi n'omuwa 10 15 kati Alien Skin bw'aba ddala piwa ghetto youth ng'omulimu ba ghetto youth gwe bakola okufuna essente nkugambye abasajja wano abagagga ekimu eky'ekkumi bakitwalawa mu ghetto abonereze ku baana ba ghetto nga tebannamusanga ku street mu motoka ye ati yaweddewo tugamba totya denja ne bakuyisaamu empibu ebatyo toyinamu wadde defensive mechanism buli lunaku tubalaba mwewujjawujja mwambadde giravuzi mukuba empewo musajja munno yabogodde baŋŋambye Alien Skin n'omusulo gwamuyiseemu no tudde mu mbeera zaffe zino ezamukulaba okuko Alien Skin asobola okugera Pallaso labayo kati kankubuulire kino bw'otunuulira Pallaso ne Alien Skin kalakita yonna eyandibadde gye tulabiramu Alien Skin Pallaso ye yajambadde awo butambi bumeka bwe wali owulidde nti Pallaso yali ankubye oluyi byonna ebibaddewo Pallaso adduka misinde nkuweeyo coincidences jjukira okuziika baali baziika leediyo Pallaso abaana baekawempe bamutukwata ne bamusulika bwe bati kamiliyoni yamutaasa era waliyo concert ekawempe era Pallaso n'agendayo era n'adduka emisinde nze naliyo nga mulaba Pallaso gyonna yafunyemu bufunyi ku maanyi byonna ebibaddewo Pallaso abadde agumazambiro nawe yandiba anti awo yabadde wuwe ekyegambo ekyawana studio sizize bonna babadde bagenzeewa ye yabadde akola lihaso kubanga nanyini mukolo nedda teri yabadde akola lihaso bazikolera wa producer kati kugambye ebintu bino tubyetegereze omulabi tumulekera obwongo nkikudiddeyo ati nkubuulidde toyinza kuŋŋamba nti atya denja bamufukamizza malusu ne gagwa mailo 8 n'atazaayo wadde engolo bamukubye empi n'agasonga poliisi yabaddewo wali ng'emubuuza what happened n'agasonga mu muntu ne gabula okitegedde empi ze bamukubye poliisi yabuuzizza Alien Skin
who has beaten you nalemo kusonga mwamukubye concert ya Pallaso mwenda china we kijongera wali went ekutya mu bantu basobola obutagenda kuba kati bageto yuti bonna balaba bali mu kukola ki mu kukanga bwe Pallaso tujja ate bonna bamaliriza bakugamba nga mwenda era nalinde ni sikini bwe wadi bamubuuza omusajja akubonereza onobeerayo sebo bino bibagamba nti omusulo okukuyiseemu bituufu yakkiriza n'agamba nga mwenda okitegedde ekitegeeza wasobola okubaawo eggaali ng'eva Kawempe omuwagizi wa Pallaso n'alyoka akubwa embooko nze nkubuulira byamaliriza agamba nga mwenda ng'alanga Kivvulu naye asobola okuba ng'abadde talanga Kivvulu nga kye bategeeza nti omukolo lwe guggwa balyoke bakukubira abawagizi ba Pallaso embooko era Kivvulu nagambye mukyala wange abadde akyagala nnyo twegadangemu ate musajja owakana nkubuulira kino Kayanja nakalaba abavubuka bemmanyi nti bakyamu amakumi aga nga buli omu akoze akavidiyo sebo wakubye geto president anti yegali ya alien skin anti nkubuulidde eyigaali eyinza obutafuna Pallaso Kivvulu kye kiri mu lusuubo nze nkubuulira ate bo bakijjayo nga baani otambula ekiro wali olabye ku gaali ekwata street yonna nga buli ayitawo tasigaza kasimu wadde ssente n'abakazi tebasigaza buwale gwe abo abaana b'e Kawempe wana alien skin beekatwe kati kankubuulidde kati si beekatwe olutalo teruli ku beekatwe anti kati katwe Kawempe alien skin abamukkiririzaamu bageto youth abali eyo abakayaga era ono mwana ono gwagamba nti akato Kayanga kudo bakayita champion kudo kabudde ne kakola akatambi ne kagamba Pallaso genda kukira kati gwamanye ku president gwamanye embeera ew'omwana oyo bw'atyo amaanyi agawoninga Pallaso anti yakuba bounce nkubuulira ebyo bya geto bo bateekawo ekifaananyi nze nkubuulira nali ntambuddeko ekiro n'engwa mu ggaali sente ze zanunula ne mbaga muli bameka temukuba muli bameka n'enkwata etaano ne mbaga ne Gwempa yafukamira saagala kubaddamu otegedde n'obamala bonna ne mbamala eggaali street number ne mbaga kati muntwale mumpise mu ggaali endala Kayanja kino kiteekawo geto youth yonna mu Uganda nti naddala kuba kati olwaleero luli n'omulala abuddeyo n'akakola n'agamba wakutte ku president wa geto naye president wa geto twali tumanyi Kyagulanyi esawa zino abuddeyo n'akakola n'agamba wakutte ku president wa geto ogenda kukiraba omulala munaku tekya teri ayinza kulaba lutalo lwa bageto bayaga balwanagana n'agenda mu Kivvulu ekyo naawe waliwo atayagala simu ye bagenda kusasula emboka evuga engaladu naye nga si ya poliisi nedda ssebo ati nkubuulira naye Pallaso bino bw'aba yabikoze mbu for stand yakozeseza bulandi nkyamu nkene emitima gituwewanise mukazi namusuubiza kumupropozingirawo ne champion gudo yagogodde yali alabye ku gaali e Kampala wano kati Kayanja oba wamagezi ki ababiri bano Pallaso kirinawo kitutwala Pallaso alwane nnyo yes munaku zinisigale kwanga wabeerewo okukkanya my brother Pallaso tokyali level zino eza stunt zino module eno lwana nnyo okulaba nti otereeza obuvuyo bwo n'abavubuka bano abakkiririza maanyi g'enjaga akitwale bali mu kututiisatiisa okujja mu Kivvulu babakwasaganye anti kyekituufu bw'ogamba nti okuuma lutalo teri muntu agenda kulwanira ntalo ebyo twabivaako kuba ekituufu kyennyini Pallaso yasobola okwegaadinga n'eriyo bafaani abatasobola eggaali we ziba zibaddewo abasinga okufuna obuzibu si be bayimbi be bafaani be baffe abajja nga bazunga n'ebiwale bisheeshe
okutta eno neno netosobola biwa security otegedde kati bw'owulira eggaali z'enswanta Pallaso lwana omalewo obuzibu bwo n'abavubuka ba ghetto ekitali ekyo twaffe kivulu twagala kujja kwenjoyinga ekyo kikyabatiisa ayi kyenkugamba champion good abogodde nze nalinda bye ku ggaali ayange njimanyi my brother nalinda bye ku ggaali ekuyitamu n'okankana situiti namba ng'abaana bajja boogera kigambo kimu n'otasigaza simu n'otasigaza ki oba n'omuwala nga toyinza kumulwana nekomanya abaana ba ghetto ani kyenkugamba kyenjagala okugamba Pallaso twagala kusupportinga ffe ng'abawagizi ba Pallaso music tetulaba na nsonga yonna lwaki wabadde okola bino bweba stand oba okukola bino mu kaseera kano amazima gennyini Pallaso oli above level eno oli above level yaba Allen Skin oyina very good music yamazeeko emyaka ate ye Alien Skin wanaku ebbiri owebigambo ng'ojja mu kigambo sitya danger naye ng'ebiddako awo tomanyi aweeba nabo tuba appreciatinga mu music industry kuba be batuwummuza ebirowoozo ne music wa Uganda twagala aveemu entalo ziri ababonaabona yefe abazze ne bakyala baffe nga tetulina ba bodyguard tuyanze Calvin ensonga ze tubadde ku nsonga za Alien Skin Pallaso ababadde balina okusukanga n'omugwa abawadde amagezi banoonye bazze Pallaso gw'osinza okugamba n'omugamba nti akole ki okulaba nga mwende okutuuka mwenda next week ye concert kuba ffe twagala kwenjoyinga awatali kubaamu kutya kino singa kibeera kyaddala ne kigaana okutereera singa kiba nga kyabadde kyaddala nga si stand nga kyabadde kyaddala entalo wajja kubaawo ava mu bulamu bw'ensi gwe kyekisoose weekanga ki AK47 omulaba mu bulamu bwa nsi radio omulaba mulamu gundi okyamulaba ng'ayimba labadaba eyayimba embooko omulamu bw'ensi eno mwali mufu yafa kati bwe tulema okutegeera n'okukkakkana waliwo time etuuka n'osaanirawo ddala ojja kufa kuba omwana ajja kwetega mu kiyigo oyingira akasenge nga gyali akuba epanchi mu kiraabu ng'abalala bali ku muziki teryawulira na kye bakola mu kiyigo bye byatwala AK47 so asizinge fire lwawo embeera yonna yonna ina kuba mukaka nga babadde ava emabega eri ojja abantu bajja kubaako obusungu nga lediyo dijja takubye luyimba okasusa eri gundi beef sezo pala naye akyaliko olwo yabikola eyo byonoona kaliya z'abayimbi kati ajja kikolera watali ttiimu ye bamukube bamutte nga lediyo we yali singa mulamu naye olwo we yakolera effujjo nga tewali basayidi be okitegedde ng'omuyimbi tosobola kwerwanira ntalo baba banafu ababawaga be bana bawujja obunyama bababeerako bajja kufunza gye batali AK47 teyagenda nabo mu kiyigo lediyo bwe yali agenda n'omukazi oli gye baalaga mu kabaala teyagenda naye nkubuulira zino entalo zisobola okukomekkereza nga zitutta obulamu bw'omuntu kati kankubuulire ku coincidence eyo awo wennyini mu nfo okimanyi nti Allen Skin yabadde avaawo mu fo olwabano olw'engeri Pallaso gyamukutemu n'abadde bamwetoolodde kati fa kuba mwetoolodde walabye we yabuukidde ku mmotoka eya poliisi abagibuukako n'alinnya bubi yabadde tagwa mu mipiira gyayo abo abasirikale olaba beekuba masasi gye tutali naye singa omwana yamukubidde awo essasi odduka otya nga bakutte ati byo byembagamba nti bino bwe tutabivaamu ebyekito anti nkubuulira bamaliriza batya zebula aliwa pulezidenti yannyonnyola n'akugamba zebula bajja okumwarestinga n'ayagala okubuuka ekikomero ne bagakola ki ne bagamwambaza okitegedde
kati awe nyini omusirikale yabadde alina chance mukube essasi amumalirize. Kati nkubulira akamu eno gavumenti obuzibu bwerabye ku Bobi Wine teyinza kwetantala wadde okukuliretingayo omwana osikaddamu. abo basirina kyenfiirwa. Omwana wa military eyamubaddeko awo abakuba serious ng'ataddeko awo wennyini odduka wanga oli kwalesi yagibuuseeko n'ayitamu. ati kyenkugamba oyitamu emmotoka eva eri bwemuttira awo awo wennyini abeero dibadde bagamwambalizaawo odduka ki bameka be basse aliko n'akatambi nti abadde adduka tebamukuba essasi naye abaakese abadde adduka tumuyimirize naki mutuwaayo ku mayinja ge tutambula nago mu ngalo. babita Kayanja annyonnyola ensonga ez'enjawulo. Of course Ayingidde ne Pallaso ibadde emabega byonna mbadde njiraba y'ensonga ye bwatu bwalobooza. Webale nnyo webalire ddala okutulaba subscribing nga like nga sharing agenda mu comment section neko obubaka obuliawo ngenda kumuzza waliwo ensonga ze ez'abaana abali mu buyumba mmwe bwe ngenda okuddako obaoliawo atunnyonnyolemuku eddakiika zikaba zibeera ntonotono 15-20 naye kamaleeko. Webale nnyo webalire nsabusibuli abatulaba. Baganda bange njagala kumaliriza nga mbaga tweyise mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Atuukirira abayimbi baffe bagambe batunuulire nnyo ebyo ebize bibaawo beeyise mu nkola okulaba nti tebidda. Okitegedde twakafiirwa talents nnyingi nga ziyisaawo mu buvuyo. Ate Pallaso mwana wa kitange si gwe yandibadde mu bino. Famire yo ekyalina omuntu ali wali lwa buvuyo eyagenda ezira kumwa lwa buvuyo. Ebintu emusobola okubibeeramu naye waliwo abaana ababagoberera nga tebadde tebabimanyi. N'akutikka ejjinja alina enjaga ku mutwe awoza okuba faza okuba pulezidenti waffe ye nga kyamulinnye. N'akukuba mu ngeri embi bwetyo leediyo ngeri gye yava mu bulamu bw'ensi eno. Oli yayiira balala bbi oli n'avaayo n'akola ki? So mu mbeera eyo yonna tweyise mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Ekitali ekyo talenti ejja gifiirwa n'obulamu obufiiro. Ekirala tutunuulire nnyo abayimbi baffe mu mawanga amalala nga Tanzania n'amawanga amalala lwaki tebakola bino. Beeyisa mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Music yomulina yimba tukwagale tujje tukuwagire mu kitiibwa. Tweyanza nga kumata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.